Ssaabasumba yesaze ku lw'eri Kampala Paul mwogerere mwenyamivu olw'engeri ssente gye zisanyizaawo eggwanga nga kati ettemu n'okutyobola obutonde bwe baana baliwo kyagamba nti kiva ku kweyagaliza. Ssaabasumba Ssemwogerere asinzidde Namayumba mu disitulikiti y'e Wakiso bw'abadde akwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okuba omuyima w'ekitongole ekyakulika ekirwanira okukulaakulanya bannayuganda nga bayita mu kukuuma obutonde bw'ensi n'obulimi. Era bangi bakwasibwa bannaabwe kubanga babaguze kubanga baagala nsimbi nawoggyemu olubuto kubanga nja kufiirwa omulimu gwange oba omwana ajja kuŋŋaana okusoma okukola obulungi oba sirina ssente za kumuyamba nenjoka malawo obulamu bw'omuntu natemya omuti kubanga njagala okwokya bulooka nfune ensimbi oba ntunde emiti gino nfune ssente nemalawo ebibira byonna ng'ate sisimba ebirala mazeewo ennyanja nenjonona kuba ntaddemu obuveera ne kazambi omulala yenna ebyennyanja mbiri mbimazeewo kuba mubivubyo byonna sobole okufuna ssente nesibiganya kwongera kuzaala. Bw'abadde ayimba mmisa ekulembeddemu omukolo guno ng'ayambibwako abasaseredoti ab'enjawulo, Ssaabasumba ategeezezza nti Papa Francis yasindika obubaka obw'okutaasa obutonde bw'ensi era n'asaba lipoota ekwata ku nsonga eno ng'ategeezezza nti we bituuse bannayuganda basaana okwenenya olw'obutonde obutyoboddwa. Ebijjanja bingi nnyo eby'enjawulo ebyali mu nnyanja yaffe byaggwamu, onoonya kasulu tokyagiraba, emmamba nazo kuzinoonya onoonya bunoonyi, enkolongo okuzifunako n'ebyennyanja bika ebyenjawulo ebyandibadde biriwo n'enkejje gitwawuliranga enkejje eŋŋanda tokyalaba mukene gwe tulaba ate ne tunaamudolomu omalawo kwegamu obulamu bwaffe bwakumalawo bumazi buli kintu kyonna Katonda kyeyatuwa tufune ssente. Ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Dr. Matiya Lwanga Bwanika agamba nti kyandibadde kikulu okukozesa ebitongole by'obwannakyewa okukuuma obutonde kuba ebyo ebyateekebwawo gavumenti ababirimu babikozesa okuyisaawo ebyabwe. Ffe ng'aba gavumenti ate tuddira ne tussaawo ebitongole ate ebyo oluusi tubikozesa okufuna amabaluwa amakyamu akutyobola obutonde bw'ensi. Ate ekyokubiri ne tubima ne ssente oba n'obusobozi oba ne structures ne facilities ezibatwala okola kye bateekeddwa okukola. Ate ekyokusatu abakozi baamu olw'okubabeera abakozi baffe ffe nnyini abalina obuyinza ne tubatiisatiisa kati ne babeera awo nga yadde yatonde yaweebwa omulimu nga yagukamu ng'amanyi obukulu bwagwo ate era asigala takola olw'ensonga nti nze ayonoona obutonde bw'ensi nina obuyinza nsobola omumuggyawo. Babakulembeze abalala abasabye bannayuganda okufaayo okutaasa obutonde kuba endwadde enkambwe zeeyongedde nga zino ziva ku bye tulya ebijjudde eddagala ery'obutwa. Abantu abasinga mu Uganda wano bali mirimo gya kulima, so nga bwe tuba bakujja abantu mu bwavu tulina okuba nga tubayambako okulima mu ngeri efuna ssente ate nga tekontana na bulungi bwa butonde. Obutwa bulinga butwa bugenda mu ttaka olyo nti bwe buyingira mu mibiri gyaffe naffe butulwaza. Ezo zikansa ze muwulira ezijja ekisinga okuzireeta bwe butwa obwo obuva mu mmere gye tulya. Singa tulya emmere nga tugikoze nga evudde mu kulabirira obutonde bw'ensi okulaba nti tebwonooneka. Oluvannyuma Ssaabasumba asimbye omuti ogw'ekijjukizo ng'akabonero ak'okulemberamu kaweefube w'okutaasa obutonde n'asuubiza nti wakukola alipoota eraga Paapa butyo obutonde bwe buyimiridde wano mu Uganda. Kizza Peter yakusakidde eggulye lino ku Lwaki TV Agaleero.